ensi egenze ekyuka ne mu kuzimba ebintu bingi bigenze bikyuka. We tutunuulira wano wenyimiridde ffenna kino tukimanyi nga shed oba okuwummula kw'ennyumba weetandikira. Kibeera kitya eky'omugaso ku kizimbe kyo? Shed zino y'enkola eriko oba nkola nkadde. Nga we twogedde ku nsonga y'okuba nti byonna bikyuka, waliwo shed ze bayita pagola. Pagola zino zirimu ebika. Pagola kyeki? Egenda ku nnyumba kikaaki. Singa neerekereza shed eno nenkozesa pagola, birungi ki bye mba nsuubira? Oyo ayina shed eno biki byasubwa ku nkulaakulana empya oba okukyukakyuka okupya okwa shed eza pagola? Neyungaako nga tulina Engineer Hakim gwe tugenda obanga twogerako naye ku nsonga ya shed ku nnyumba yo. Neyungaako tumusinkane. Engineer, nga nalowoozezza kuzimba ennyumba yange, olubalaza ne shed eno mbyetaaga? Olubalaza ne shed obyetaaga ku nnyumba olw'ensonga ez'enjawulo. Ekisookera ddala olubalaza lwe luno wansi nga bwe tulengera wano wansi, ate shed eno waggulu. So ebintu ebyo bibiri byanjawulo naye byonna bya mugaso kuki ku nnyumba yaffe ng'obadde olowoozeza ku by'okuzimba. So shed eno erina emigaso mingi nga bwe tugenda okugiraba. Omugaso ogusooka nga tetunnatuuka ku migaso, shed zino zirimu ebika. Shed waliwo ebika ebyenjawulo ebizze bibeerawo nga bw'omanyi mbuno ensi eri mu kukyukakyuka, nga bw'otunuulira nti ensi eri mu kukyukakyuka mu bintu ebyenjawulo ne mu kuzimba enzimba enkadde egenze evaako. Waliwo wabula ebintu ebipya ebizze ku katale naye nga bikola nga shed ate nga bikola obulungi ku nnyumba yo. Shed enyaba eyina mugaso ki? Shed omugaso ogusooka, kati wano tukoze bulungi ne mujja ate ng'enkuba ebadde etonnya. Omugaso ogusooka, shed ekwata amazzi gano ag'enkuba agaba gatonnya n'okusamuka okugadinga ebisenge byaffe bino okubanga amazzi tegatuukako ki direct. So tutambula nnyo ne tusanga ebisenge nga bibadde bibambuka. Obuzibu obusinga bujja nti enkuba bw'eba etonnya amazzi gagenda direct ku bisenge. Kati langi yaffe gye tukozesa oba langi eri mu katale tekwatagana bulungi n'amazzi. So kati okwagala okuprotectinga ebisenge byaffe okubanga amazzi tegabigendako direct, tussaako shed ne tussaako n'olubalaza ku nnyumba okusobola okugadinga amazzi ago okutuuka direct ku kisenge. Pozi omugaso ogwokubiri ng'oyinza okugamba, shed ereetawo ekola beauty ku kisenge ku nnyumba nga bw'ekola ki nga bw'ogiraba. So otunuulira ennyumba oyinza okusaŋŋaana ennyumba ng'ennyumba emizigo giri emikadde baakolanga n'asereka n'assaako omulyango nga tataddeko shed. Naye omugaso ogusooka ku shed omulala ogwokubiri, kifo kya kuwummulirako. Nti omuntu asobola okubeera mu nnyumba ebbugumu ne likwata n'ogamba kaŋŋendeko wabweru nfune ku fresh air. Tosobola kudda mu musana gwennyini direct, otuulako ka shed. Osobola okussaawo entebe zo, osobola okussaawo omukeeka n'owumulyako awo. Kati abantu abamu ayinza okuba nga ali munda naye ng'akoze ng'akooye, ayinza okwagala okubeera ng'afuna fresh air. So ate nga bw'otunuulira era shed n'ebintu ebiba ebitwetoolodde, twetaaga emiti egyo okufuna oxygen omulungi. So omuntu bw'aba nga ali ku shed afuna buli kye yalibadde nga yeetaaga. Nga wano wetuli gakubye lubalaza ne gadda ku shed. Omusingi gw'olubalaza ne shed gukwatagana ku musingi gw'enju? Omusingi gw'olubalaza ne shed bikwatagana n'ogw'ennyumba. Yensonga gikwatagana, n'ensonga lwaki gwa tegutangira amazzi okusooka direct ku nnyumba. Yensonga ne gasookera ku shed. Kati enkuba weekeerera gaba tewali maanyi gasobola gatambuza gatuusa ku nnyumba, ku musingi ogw'ennyumba nnyaba. Wetwebuliza shed zino eziriko ze zansikiriza okunoonya pagola. Pagola kyeki? Pagola nzimba mpya ya shed eyazze mu katale. Nti bw'otunuulira zino shed enkadde n'otunuulira na biki bizeetaaga okuba ng'oziyimirizaawo ku nnyumba, embeera eyo yakoze eki? Yadibizibwa. Kubanga bw'otunuulira pagolas ne obudde bw'okozesa ng'okola pagola n'obudde bw'okozesa ng'ozimba shed
mu butuufu bwanjawulo ebbanga ddene oyinza okutwala omwezi nga mulamba oba wiiki 2 ng'ozimba shedi eno enkadde saate ku pagola kiyinza okutwalira wiiki emu oba nga nnaku nga 4 okuba ng'ogiyimirizaawo ku nnyumba ku pagola ne shedi enkola enkadde kiriwo ekyebbeeyi waliwo ekijja katale nga kirungi n'ate nga kyabbeeyi n'osanga ekikadde ekibaddewo nga layisi naye nga mumamu kadde kuba buli webanga ekala zemba neseeti kati nsooke nkutunuulize kati wano nga wetuli wano saawa zino tunuulire eno shedi nkola nkadde naye ate ono yakozesa ssente nnyingi okukola shedi eno mbuuza atya yakuba obutimba yakuba emiti yakuba biimu yakola biki oba kitegera yasereka waggulu yeetagayo amategula ezo zonna ziba ssente saate pagola tujja tusobola okusimbaawo empagi yaffe mu nsonda oba okusimba ekyuma kyaffe awo mu nsonda netwokyako oba angoline oba ibimu nejja netukosa ibimu nebeerako netugattako ebyuma byaffe ebya pagola nga bebikola ki nga bwe bibeera n'osigala ng'ofunye shedi emu naye ate mu design eri modern akasente ko kaba katono okusinziira ku mbeera eno nga bwekola ki pagola tugisobola ogikola mu bitundu nga 2 oba mu bika bya 2 osobola ogikola mu byuma ekisookera ddala ekyokubiri osobola ogikola mu sementi ennyabo era sementi era nga ffe abakugu nga bwe wanyonyeza ng'oyagala kutegeera nti mu sementi tusobola ogikola netukola tulina beams zetukolako ebyuma biri ne bijja ne bituula ku gundi ne bituula ku beam ezo nga bwe zikola ki nga bwe zitambula nnyabo ali ku Bukedde TV mu program Akeezimbira pagola kyetwogerako ke kashedi kano akabeera nga kaliko amabaati tulaba ebbaati litera obeera lya green colorless lya bulu netwebuuza babedde bokka be balina okubeera nga babeera nezipagola zino ku nyumba zaabwe naye omukugu atulaga nti pagola yazze okumalawo ssente zetuvujjirira ku shedi zino enkadde pagola woba ojettanidde suubira birungi byereere ng'omukugu atugamba Engineer Hakim pagola ewe ndikola mu bbaati ebbaati eryo liba lya kyuma ng'aga bulijjo liba lya fiber liba lya plastic liba bbaati kati mpozi pagola tetukosa bbaati lino enkola enkadde era tujja kusiŋŋaana muntu atadde pagola ku nnyumba ng'ataddeko ettegula oba ng'ataddeko ebbaati no pagola erina amabaati gaayo agali specific ebiseera ebisinga galina okuba nga gali transparent nga bw'obeera mu shedi yo osobola okulengera direct ebiri waggulu so tukosa fiber waliwo mpozi n'amabaati amalala agazze gosobola okuseresaako waggulu nnyabo wetutunuulira pagola eno ebbaati eryo lisobola okuyimirira ku mbeera y'obudde yonna tugambe enkuba oba omusana ebbaati eryo lyennyini liyimirira ku mbeera yonna kagube musana kabeere enkuba kabeere bunnyogovu terisaanuuka terisobola kusaanuuka gwe wali wabeeyo giraasi esaanuuka no egiraasi eba etangaala egiraasi eba ya bbumba eno tugambye abeera fiber oba plastic plastic eyo wayitirira akasana ako ne kamukubamu direct terisaanuuka tetukozesa plastic wabula tukozesa fiber waliwo nebbaati enkola endala lyo libeera nayo transparent naye nga balikoze specifically okuba nga liserekebwa ku pagola nnyabo wetutunuulira omuntu alowoozezza pagola ku kizimbe kye oba enkola eya shedi eno empya emeruse ku bizimbe aba afunyemu birungi ki ekisookera ddala afuna beauty ekyokubiri afuna ekintu ekiriko modernization mu kuzimba yes modern construction so kati afuna beauty afuna ekiriko ate n'asigala nga afuna emigaso gyegimu n'olyo alina eyazimba enkola eri enkadde eno yamulya ssente mpitirivu kyokka yakozesezza 2 mu kiseera kitono naye ate afunye emigaso gyegimu ono afuna emigaso ate gisukkuluma kwogiri egyoli yakozesa eri enkola enkadde woyogera ku migaso egisukkulumye pagola esingirawa enkola enkadde kati mostly siringi zino enkola enkadde
ceiling ebeera munda kati ceiling ezo zitera okulinkinga oba oluusi ettegula livuddewo lyatise oluusi ebbaati lizeemu akatuli nebanga ekola ki ng'eyingiza amazzi naye bwe tuba nga tukoseza enkola eno empya eya pagola ebyo byonna byonna oba okoze eki oba obyewaze ekyokubiri teweetaaga kubanga osiiga ceiling kuba zo pagola bwe tuzikola finishing waazo olwo oba omaze mirembe na mirembe nnyo temuli mukuddamu nti nsiigako langi ey'amabaati gajja gakkala eyo oba mufuuyirako mafuuyi amabaati gajja gakkala eyo kuba gabeeramu kalazi ez'enjawulo okusinziira kati kala gy'olonda gy'ossa waggulu ku pagola oba olina okuba ng'ogimakinga na biki by'ogenda okukola ne langi gy'ogenda okuba ng'osiiga wabweru katugende mukuumulamuko wetukomawo tukyali ku nsonga ya pagola n'omukugu hakimu atulaga enkola enkadde edibiziddwa etya okubeera nti twettanira kino ekipya ekiriko katukomewo nkukulisayo nnyo okuva mulango wa bakama baffe okyali mu programu Akeezimbira ng'olwaleero amaaso oba amakanda tugasimbye ku shedi zino tuziraba ku nyumba ne twegomba nti omuntu afunye waawumulira naye muganda wange batulaze woobalabala enkola enkadde ya bbeeyi balina ekipya ekiri katale pagola ne twebuuza zirina ennyumba we ziraga nti owakalina yaginyumirwa owa bangalo totawaana bwe twagenze mu kuwumulamuko bye bibuuzo ebimu bye twalekedde Engineer Hakim awo wennyini bwe twagala tutandikire sebo ennyumba ezeetaaga pagola ze nnyumba eziriwa era yo bagiteekawa mpozi nga bwe nakunyonyodde mu kusooka nti pagola egenda ku buli kika kya nnyumba as long as wakola plan y'ennyumba eyo ng'ejja kugendako ki ng'ejja kugendako shed so buli wantu wagenda shed pagola esobola okukola ki esobola okutuulawo manju oba emiryango osobola ogissa emanju osobola ogissa emiryango as long as wagendawo shed we walowooleza shed esaawa eno obadde tonnagikola osobola okuteekawo pagola exactly osobola okukyusa n'ossaawo pagola oba manju oba mu maaso oba miryango ennyabo wetwebuuliza akabeeyi mpozi nga bwe nakunyonyedde mu butuufu buli kintu ekirungi kijja ne costi nga bw'okola ki nga bw'omanyi naye pagola eno bwe bagidesigninga ate ne bamanufacturer baatuyamba ne baleeta materials ali mu ow'ebika ebyenjawulo tulina material nagambye asooka waliwo akabaati akali transparent nenkugamba material owokubiri waliwo fiber ne material owokusatu waliwo glass nyabo kati akabeeyi kasinzira ku material ki akabeeyi kavaringa na kiki kyogenda kussa ku pagola enyabo wetutunulira glass netunulira ka transparent sheet oba akabaati akatangaala tuteekeko ne fiber kiriwo ekyebbeeyi eglaasi nsukkulumuko ku bibiri ebibiri totyagamba nti eglaasi yababedde eglaasi ya bbeeyiko ku biri ebibiri nyabo biri ebibiri Shakurah nsobola obyamba omuntu yenna ayagala ekirungi asobola obyafoodinga asobola obissa ku nnyumba yenyabo kubanga wenkateekamu ku ntandikwa siddamu kutereeza nti nsiga langi kiba kiwedde nga kiwedde tetusiiga ku bbaati tetusiigako langi tetusiiga ku bbaati langi so kali akabaati kabeera kakkala ebeera muli munda oba mu fiber ebeera muli munda oba gilaasi tojja kujja gilaasi bw'onojja n'oleeta langi n'ogisiigako olwejja kuba ekyusa ejja kuba tekyali gilaasi nga kifuuse kintu kirala era ne fiber bw'oleeta langi n'ossaako kiba kifuuse kirala kubanga kikolebwa nga kirina kala yakyo mu mabaati gano mulimu kala mulimu kala z'enjawulo waliwo kala eya black waliwo kala enjeru waliwo kala eya kiragala waliwo kala eya kyenvu waliwo ne kala eya bbulu ezo zonna bubaati bukola pagola ezo zonna bubaati bukola pagola oba fibers zikola pagola gw'oli wa ddembe okulonda kiki kyenjagala ennyumba yange oyo ennyumba yange njagala efaanana etya wabweru oba ennyumba yange njagala efaanana etya wabweru kati ennyumba yo bw'oyagala efaanane wabweru ne pagola eno ebbaati ly'ojja okussaako oba girasi gy'ogenda okussaako ojja kuba ng'ogimakinga na biki by'ogenda okukola ennyabo weeziri girasi nawo nga womenye colors mu bubaati buno ba fiber ne mu glass nsobola gamba nti erayo black sobola gamba nti erayo wanuwe ne papagola oba mba ngenze mu ndabirwamu oba ogenze mu ndabirwamu bino byo bijja nga specifically byakukola pagola
enyaba sikwatandabirwa mu yadirisa zine tokwatandabirwa mu yadirisa kuba ndabirwa mu yadirisa yanjawulo oyinza okulaba nga ndabirwa mu yadirisa oba eri 3 mm oba 5 mm oba you know eba tesobola kukola ate waggulu ku fibers oyina ekintu kyoli mu kwetoloolerako otugamba nti pagola endabika yaayo yekuwa beauty yenyumba butya bweyinza otambula yenyaba wetwebuuliza luyima waabwe yegombye pagola ya green enyaba alowooze ku langi ki ku kizimbe kye oba wall claddings ki oba ebisenge bye oyinza binyiriza otya okugjayo pagola eyo kati pagola ne langi nkunyonyodde nti kyoba ogenda okukola oba bw'oyagala kuba oyinza pagola eyinza okujja mu kusooka kati pagola gy'oba otaddeyo omukugu waagenda okukolera paint aba alina okuba nga atambula ne pagola gye yaserese ekuba kitangala ki reflection ya pagola bweba ekubye mu langi yange ngenda kufa ennyumba yange egenda kufaanagana etya awo wetwekutagira abakugu batubulire Uganda tubuukira twanditya shade zino enkadde ne tuwulira pagola nga jime waabwe yapootako ewuwo naye n'agwambala nti akola pagola. Uganda wano ekintu kino kibaludde mu abazimbi nti pagola muzitegeera ku nsonga eyo mbadde naali advisinze bannayuganda bonna nti bw'oba olabye ekintu ekirungi noonya abagugu abajja okukolera ekintu ekyo ayinza okubeera nze ayinza okubeera omuntu omulala yenna kubanga akatale kali open kati nga nze sobola kukola nyumba zonna eziri mu Uganda wabula fuba okulaba ng'onoonya omukugu okusobola okwewala okukolera ebintu ebitajja kuva mu buki bulungi kubanga buli bwofuna omukozi ali awo bwatyo era nekyo gyofuna tekijja kuba shedi zino tulabye okuziddaabiriza obujjiza obujja kugisiiga langi pagola yange singa eguba njirabirira ntya omululumi olunyanyimbe kye bayita maintenance kati okusookera ddala osobola olw'okuba kiri ekyuma kibeeramu steel ate paint egendako ebeera y'amafuta so osobola okukwata ekigoye oba akawero oba ka festawulo n'okassa mu omo mu kabaketi akalimu omo n'olongoosaako bulongoosa enfuufu eyo ebeekoze ki ebeegenzeko naawe nyini osobola ogyerongoosa as long as olina eddaala erisobola okutuuka ku ki anti waliwo ekujja ogintera ate nensigala nga njakubira mukulu hakimu kati engongo eyakutte jangu otereeze pagola kati enfuufu eyo ebanga nabbubi bw'anaagenda ku nnyumba nakyo kikwetaagisa mukugu omwana omulenzi waka asobola okukikola n'omwami waka asobola okukikola awo wetwebuuliza biki ebitulema okutambulira mu mbeera y'ebintu ebipya bye muleese katale wemanga pagola njiteekamu akasente lumu nensigala nti nze sigenda kuddamu kusiiga langi wabula kuyonja buyonja kwa example gy'oleese eya nabbubi kyabuntu kwata kibrush kyange nenjera ku ceiling oba mu nsonda nenzijjawo nabbubi so pagola emaaso sobola ogyerongooseza abulabira programu Akeezimbira bino bye tunoonya ffe katale twagala tulabe ebintu bino bye tutiisa amaaso bisoboka kati pagola eyo ebintu ekisookera ddala etambula na byuma etambula n'amabaati kati gwe tunuulira ebbaati for example singa obadde ng'okoseza ebbaati nga liri 12 oyinza okwekanga nga shade yo egenda kukwala amabaati 2 oba ebbaati liki limu n'ekitundu gwe lowooza ku kyo muno mba nsevinze sente mmeka ebbaati lya sente mmeka ngali oyinza wali amabaati galimu wali ag'emitwalo 8 wali ag'emitwalo 10 wali ag'emitwalo 6 it depends so wefuna ebbaati nga liri ogambe fuuti 3 ku 12 ennyumba zenkaba nazo ziri fuuti 3 ku fuuti 4 ebbaati limu liyinza okukolera ku nnyumba 3 liyinza okukolera ku nnyumba 3 oba 2 tuleme bitiisa maaso tubisobola enyaba abakugu gye muli tubesigamireko ekibuuzo omulabi wa Akeezimbira kyalindiridde obuwangaazi bwa pagola pagola newangaala bbanga ki era ddi lwalina okyusa akabaati ako ku kizimbe kye pagola ewangaala nga era shade zino enkadde bwe zikola ki bwe ziwangaala okuggyako nga waliwo ekintu ekyamaanyi ekizze oli naasitula lesse oba ejjiinya n'alikuba ku ki najja n'alikuba ku giraasi eyo oba ku fibe eyo oba ku bbaati lyaffe
kuba era ne bwotunuya nagana amabaati agafa aga bulijjo yasoleka oli singa aleeta ekintu ekyamaanyi najja n'adamaginga oba olina okulipeyalinga nnyaba. So pagola ejja kubanja okugikyusa singa efunamu ekituli oba oli ojja ogifumita nejja newumuka. Omuntu asobola okujja n'ennyondo n'agikuba era ne mu bbaati omwali asobola okujja n'ennyondo n'akubamu ebbaati ne lyekola ki ne lyeyuza oba ettegula ne likola ki ne lyabika. So nga bwe kiri era ku mbeera eri enkadde nti edamaginga eri shedi yaffe enkola enkadde yemu yeyinza okudamaginga pagola yaffe. Ensi wegenze ekyuka naffe mutukkirize tukyuke. Enkola ya shedi enkadde yo kituufu ya bbeeyi. Weetaaga akatimba, weetaaga embaawo, weetaaga kirundu, weetaaga emitayimbwa byonna. Ne we tutunuulira pagola eziriko ensangi zino tuzitiisa maaso. Ate ekyenjawulo omwana wattu abaafunamu edda akasente bo batusookayo. N'olaba ewaluyima noga wempita ewaluyima shedi ye eyaka green. Emisana aka green kakuba ku shedi si byababedde byokka naffe tubisobola kubanga bisevinga obudde bisevinga sente ebbanga lyonna okisobola. Gwatanaba kwezimba nti okola makaago osobola kikola ku nyumba z'abapangisa. Osubidde omupangisa oyo afuna beauty oba reflection eyo ezze okuva mu kabaati ako asobola obutakusasula oba ennyumba zo sobola obeera nga nkalu. Tukyuse n'okukyukakyuka okuli mu kuzimba bye twamanyira nti biba siraabu tukole ku bubaati tulabe okuzimba oba amayumba gaffe gagenda kuba gettanirwa gatya gwe ali mu bizinesi ebyokuzimba. Ozimbye kalina amabaati go amadirisa we gali enkuba egakuba waggulu awo osobola oteekawo pagola. Amadaala we batambulira osobola oteekawo pagola n'ebirala bingi nnyo ng'omukugu wabitulaze. Wano wennyini nsikiriza we mba nkusiibulira atakuumira mpeera ku nkuumire mubeere bulungi mweraba.